الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد متندى مجفوك الله سبحانه وتعالى تمسب السوكسا ساني ملينبي وجتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به n'abo bonna abanaamugoberera ku buluŋŋamu bwe bye yasomesa kutuusa olunaku lwe tulisinkana omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shakka tewali kubuusabuusa, twayingidde mu nnaku zaffe 10 ez'omwezi ogwa Dhul Hajj, ennaku ezebbeeyi, ennaku ennungi eri buli musiraamu yenna ayagala okwenyagira ebirungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala, ayagala okwetegekera ebirungi ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha min fadlillahi alayna, obwo bwe bumu ku bulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatwagaliza ffe aba umma ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nti kullama yantahi mawsimu lkhairati, buli lwonna sizoni ey'ebirungi lwebeggwako, fa idha huwa subhanahu wa ta'ala yatina bimawsimi l-akhar, tuba tuli awo ate era ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugonnomulako sizoni ey'ebirungi ate era endala. Twakava mu sizoni eya Ramadani eyali ejjuddemu ebirungi, enkuyanja, era oyo aba ayagala okwenyagira ebirungi. Bwe twagimala ate Allah subhanahu wa ta'ala n'atuleetera kati mawsimu, sizoni eno gye tulimu eya omwezi ogwa Dhul Hajj, ogumu ku myezi egy'emizizo Allah subhanahu wa ta'ala gye yayogerako, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah yatugamba nti inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah, emyezi, omuwendo gw'emyezi egimanyikiddwa ewa Allah 12 shahra, giri emyezi 12. Ekyo nga Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekawo olunaku lwe yatonda eggulu n'ensi, n'ateekawo emyezi egyo 12, naye n'atugamba nti minha arba'atun hurum, mu myezi egyo 12 mulimu emyezi 4 ate gyo gya mizizo. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, temujeeryazaamaanyizaamu, tewabaawo yeeryazaamaanya mu myezi egyo egy'emizizo. Era emyezi egyo egy'emizizo kizira, kigaanibwa okulwaniramu, kigwanira omuntu okubeera ng'ayitiriza mu gyo, okukola emirimu emirungi mu gyo. Era emyezi egyo 4 egy'enkizo oba egy'emizizo mwe muli omwezi guno ogwa Dhul Hajj, ogukomekkereza kalenda yaffe ey'Obusiraamu Allah gwe yasembyayo. Era abamanyi okuva edda qadiman wa haditha, omwezi ogwa Dhul Hajj bwe gwayingirangawo baali nga bakola omuqarana wakati w'omwezi ogwa Dhul Hajj n'enkomerero, okukola okugeraageranya wakati w'omwezi ogwa Dhul Hajj n'omuntu okumujjukiza okufa. Era bagamba nti omwezi ogwa Dhul Hajj buli lwe gutuuka gulina akakwate kanene nnyo n'okujjukiza omuntu olunaku lwagenda okujjulukuka mu bulamu buno obw'ensi, agende okusisinkana mukama we Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga omwezi ogwa Dhul Hajj Allah subhanahu wa ta'ala
mu ntegeka y'emyezi egyo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yagwogeranga gwe mwezi ogusembayo gukujjukize nti olina kyoseseetudde ku bulamu bwo, olina ssaawa yona kyogenda okukomekereza mu bulamu bwo. Omwezi gwa Dhul Hajj gwajjanga gwe gusembayo ku myezi gye tulina egyaffe egy'obusiraamu egitandika ne Muharram. Era omwezi ogwa Dhul Hajj okujjukiza ennyo enkomerero n'okufa, fiihi atamma Allahu ad-din, mu mwezi guno gwe tulimu eddiini yaffe we yakomekkerezebwa. Eddiini yaffe yakomekkerezebwa mu mwezi guno ogwa Dhul Hajj. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yali mu Arafa ng'amaze okusomesa olusomesa olwali oluwanvu. Bwe yamala n'agamba basahaba, hal ballagtum, abaffe ntuusizza obubaka Allah tabaraka wataala bwe yantuma? Ne bamugamba nti bala shahidina, tukakasa tuwa obujulizi nabbi otuusizza obubaka obwakutuma. Bwe yamala n'asaba edduwa n'agamba nti Allahumma shhad, Allahumma shhad, ay Allah julira, ay Allah julira. Allah yamwanukula na aya nga agamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Allah yayanukula na aya egamba nti alyawma, olwaleero, akmaltu lakum dinakum, eddiini yammwe njijjuza, ekomekkereziddwa, eweddeyo, tekyaliyo kipya. Wa atmamtu alaykum ni'mati, n'ekyengera kyange n'ekijjuza gye muli ekyeddiini ey'obusiraamu n'ebirimu byonna. Wa raditu lakum al-islaama diina, ne mbasiimira okuva n'olwaleero obusiraamu nga yeddiini. Basahaba bwe baawulira aya eyo, mulimu abaasanyuka ne balowooza nti oboolyawo babadde bakuumirwa ku bunkenke, babadde bali mu mbeera ey'okuba nti beeraliikirira, okuba nti baba bakyali ku kino ate etteeka eddala ne lijja, baba bakyali ku kino dde. Mulimu abalowooza nti oboolyawo alhamdulillah, ate abalala ne beeraliikirira ne bamanya nti bw'eba eddiini eweddeyo ejjudde, omubaka sallallahu alaihi wasallam saa yonna agenda kubasegulira, agenda kubasiibula. Baali basanyuka nnyo okuwangala ne nabbi waabwe sallallahu alaihi wasallam, naye bangi baategeera kwolwo olunaku nti oboolyawo nabbi sallallahu alaihi wasallam essaawa yonna agenda kufa. Era mu hijja eyo tugambye omwezi gwa Dhul Hajj gwe gukomekkereza emyezi gyaffe ku kalenda y'obusiraamu. Omwezi gwaffe ogwa Dhul Hajj eddiini yaffe mwe yajjulira similarities eziriwo wakati wa Dhul Hajj n'enkomerero. Omwezi eddiini yaffe Allah yagijjuza mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Dhul Hajj. Yawm Arafa Allah nassa aya eraka nti eddiini ekomekkerezeddwa. Era mu mwezi guno ogwa Dhul Hajj abamanyi bagamba ekyokusatu, nabbi sallallahu alaihi wasallam muyasiibulira umma. Era yayogera okuva ku ntandikwa ya hijja n'agamba khudhu anni manasikakum, bannange emikolo gya hijja mugijje ku nze munneetegereze. Era basahaba baali abagezi baatandika okumwetegereza. Buli we yalinnya ekigere baamanyaawo, buli we yakolera omukolo baamanyaawo, kuba nabbi yabawa tambiihi, yababbirako ng'atandika n'abagamba khudhu anni manasikakum aw litaakhudhu anni manasikakum, bannange emikolo gya hijja gyonna mugijje ku nze. La'alli la alqaakum ba'da ami hadha, yinza obutaddeyo basinkana oluvannyuma lw'omwaka guno. Basahaba baategeera nti okukusiibula nabbi sallallahu alaihi wasallam amaze okusiibula, kuba nabbi yali tayogera bigambo ng'abijje mu bbanka, yabagamba nyinza obutaddeyo basinkana oluvannyuma lw'omwaka guno. Era omwaka ogwo sallallahu alaihi wasallam eddiini mu Arafa Allah n'agijjuza. Bwe yaddayo emyezi ndowooza ng'ebiri kitundu gye gyayitawo, oba kale oyinza okugamba esatu, mbaka sallallahu alaihi wasallam n'asiibula, n'asinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan olusiibula lwe yali asiibula lwali mu mwezi guno ogwa Dhul Hajj lwe yasiibula umma. Era kyova olaba hadisi ya Irbad bun Sariya, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'embuulira gye yababuulira kwolwo olunaku
batukugamba kaannaha maw'idhatun muwaddi', nabbi n'olubuulira lwotubuulira nga lulinga olw'omuntu asiibula. Fa awsina ya rasulallah, nabbi tukuutira ebyo byoba otukuutira, baako byotulaamira. Nabo bawalaba ng'ensomesa gye yabasomesa ku olwo bye yali abakuutira byali birina enjawulo nnene, era olubuuliro olwo lwe yabuulira amaziga basahaba bakulukusa amaziga ne bamugamba ya rasulallah, ng'olinga abuulira olubuuliro olusiibula, baako byotulaamira. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abakuutira olukuutiro olw'enjawulo, naye nga lwaliwo mu mwezi guno ogwa Dhul-Hajj. Era mu biraga mu mwezi guno ogwa Dhul-Hajj nti guyina akakwata ennyo n'enkomerero. Omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yamulalikako hijja ng'omwezi mu mwaka gumu emabega, naye nabbi sallallahu alaihi wasallam ogwo omwaka gwe bamulalikako hijja teyagikola. Yasindika basahaba abakulu nga Abubakari mwali ne Ali ne bakulembera omukolo gwa hijja kwogwo omwaka. Nabbi n'alinda mu mwaka gwe mwe yakolera hijja, nekitegeeza abamanyi bagamba nti mu mirimu gyonna nabbi gye yakola emirungi balaba nga yasembyayo hijja. Nabbi yasembyayo hijja mu mirimu gye yakola, kubanga lwaki teyagikola mu guli omwaka Allah mwe yamulalikirako, naye nabbi yalindirira n'agikola mu mwaka ogwo ogwaddirira omwaka gwe yafiiramu alaihi salatu wassalam. Wakadhalika ne empaji zaffe ez'obusiraamu, empaji zaffe ez'obusiraamu bw'oba ozitunuulidde Allah nazo yasembyayo mpaji ya hijja, sala, zaka, shahada, sala, zaka, kusiiba. Empaji zaffe ez'obusiraamu Allah yazikomekereza na hijja. Era kyova olaba abasajja ng'Abapakistani Bangladesh, Abayindi batera nnyo okwagala okukola hijja nga bakaddiye, babeere ng'oba oliawo gye basembyayo mu bulamu bwabwe, ng'alaba nti bw'aba akoze hijja n'agisembyayo Allah n'agikiriza, eriko empeera empitirivu ez'okuba nti Allah amusangulako ebyo bye yakulembeza okukola mu mazambi ge. Wakadhalika n'okukuŋŋaana kw'abantu kwe bakuŋŋaanamu, okukuŋŋaana kw'abantu kwe bakuŋŋaanamu nga bali mu Arafa kikusikira ekifaananyi eky'abantu olunaku lwe bagenda okuyimirira mu maaso g'omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala, nga tewaliwo njawulo wakati wa mufuzi na gwe bafuga, nga tewali njawulo wakati wa mugagga na mwavu, nga tewali njawulo wakati wa muto na mukulu. Okuyimirira kw'abantu mu Arafa kifaananyi ekikusikira yawma al-mahshari, yawma yaqumu nnaasu li rabbil alamin, olunaku abantu lwe bagenda okuyimirira mu maaso g'omulezi w'ebitonde. Wakadhalika ennyambala bahujjaji gye bambalamu eya hiraami ebbiri, enkutu ne lweweesuulira, kabonero ak'amaanyi akajjukiza omuntu engoye zagenda okwambala ebbiri enjeru nga bamutwala mu kifo kyagenda okubeeramu okutuusa olunaku lwalisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kybalaba edda abagendanga mu hijja n'okulaama baalaamanga, era mu bitabo bya fiqhi n'okutuusa olwali bakyakubiriza ti omuntu abagenda mu hijja yalibadde kirumu n'awandiika wasiya ye, ekiraamu kye. Kati ekyo kikulaga n'omuntu bw'atuuka ku bulamu bwe obw'enkomerero bamugamba wandiika ekiraamu. N'agenda ku hijja ebiseera ebisinga bawandiikanga ebiraamu byabwe, nakati n'owandiika amabanja gakubanjibwa, n'owandiika hukuuku z'abantu z'olina bye bakuteresa, ebimu bakulagira okubizzaayo eri bannannyini byo ng'ogenda mu hijja. Era ebyo byonna byonna abamanyi kye baba bajjamu omuntu oga nti alhajju yudhakkirukum bil akhira, alhajju yudhakkirukum bil mawt wal akhira. Hijja ebajjukiza enkomerero,
hijja ebajjukiza okufa abantu bagenda okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo omwezi ogwa Dhul Hajj mwezi gwa nkizo, era kyovola omusajja omuyudaaya yatuuka okugamba Umar ibn Khattab nti nze ina aya gyemmanyi mu kitabo kyammwe Qur'an, senga yakka kuffe olwo olunaku aya lwe yakka twali lufudde idi, twali lukuziza. Umar n'amugamba nti aya gy'oyogerako ngimanyi, n'ekifo yakkira nkimanyi, n'olunaku lwe yakka ndumanyi. Naye ffe idi ze tukola zeezo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yatuyigiriza. Yali ategeeza aya eyo al-yawma akmaltu lakum dinakum, aya yali ekomekkereza obusiraamu aga nti babakuba bo baalijaganyiza. Idhan ennaku zino 10 ze tulimu ezisooka ku Dhul Hajj nnaku nkulu nnyo era zirina obulungi buyitirivu. Wa mimma yadullu ala fadliha, n'ebimu ku bikulaga obulungi bwazo n'emirimu egikolebwamu bye bino wammanga. Ekisooka, faqad aqsama Allahu tabaraka wa ta'ala biha fi al-Qur'an al-azim. Ekisooka okulaga ennaku zino nti za bbeeyi, then tulabe ne ku mirimu egikolebwamu abamanyi bayogera. Ekisooka, faqad aqsama Allahu tabaraka wa ta'ala biha, Allah ennaku zino 10 ezisooka yazirayira mu Qur'an naga wal fajr wa layali al-ashr. Allah yalayira okusala kw'emmambya, n'alayira n'ebiro 10. Waqad fassaraha aktharu ahli al-ilmi, bannanyini kumanya abasinga obungi bonna bazivunula ennaku ezo bi annaha layali al-ashr min dhil hajj aw dhil hajja ala sahih, ndize ennaku 10 ezisooka ku mwezi oba mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Okulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna kyabalayidde mu Qur'an. Ekisooka, Allah subhanahu wa ta'ala waddembe okulayira ekyo kyonna kyaba ayagadde. Wa amma ffe tetukirizibwa kulayira kintu kyonna ekitali Allah. Tolayira nawe noga nti wal fajr nja kujja enkya. Tolayira Allah tabaraka wa ta'ala yekka onyaga nti wallahi nogira nti nja kujja. Layira wallahi noga wal fajr oba wa shams oba wal qamar. Nedda. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana, inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Allah yabagaana okulayira bakitammwe. Tolayira okudda ku bbeeri ya nnyabo, okufiira mu kitooke kya gonja, okulya embwa n'embizzi. Ebyo byonna byonna ebirayiro bifu mu Busiraamu tebikkirizibwa, naye abantu bakyabirayira n'olutuusa olwaleero. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati faman kana halifan, oyo yenna awulira nga ayagala kulayira, falyahlifu billah, alayirenga Allah, aw liyasmut, oba asirike. Omukkiriza tokkirizibwa kulayira kitali Allah. Okkirizibwa okulayira wallahi, billahi, tallahi. Oba oli waddembe okubikyusa noga tallahi, billahi, wallah, oba noga tallahi kyokka, oba noga billahi, byonna bikkirizibwa. Almuhimu oba olayidde Allah. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yalayira ennaku zino 10, abamanyi ne bajjamu bukulu bwazo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala omunene tasobola kulayira okujjako nga nakyalayidde kiba kinene. Abamanyi bagamba Allah mu bunene bwe, mu bukulu bwe, mu kitiibwa kye, kasoolya nga alayidde ekintu kyonna ekyo kyaba alayidde kiba kinene. Era abamanyi bagamba Allah talayira kintu kyonna okujjako akilayira lwemu ku nsonga 2. Buli kyonna kyowulya Allah kyeyalayira mu Qur'an, abamanyi bagamba aba akilayidde lwemu ku nsonga 2. Esooka, li'idhami sha'nihi, olw'obukulu bwekyo kyabalayidde. Kyabalayidde kiba kikulu nnyo, li'idhami sha'nihi,
kyabalayidde kiba kikulu. Kati Allah okulayira obulayizi emmambya abantu balabanga ekyomusaago walfajir Allah nebaga nti Allah alayidde emmambya balabanga ekyokusaaga naye emmambya eyo eriko ebintu bingi ebigitambulirako. Okukya emmambya okusala busazi bweti bwe kubeera kusiiba nebaga nti tandika okusiiba. Emmambya esala nebagamba nti ennaku z'omuntu zalina okumala ku nsi okusala kwe emmambya kubadde kuleeta kufa kwe lwolunaku lwalina okufa. Naye nga lwakedde bukeezi era abantu batera okwogera tolwali lwakeeredde nze olw'ebizibu by'abalufunyemu. Emmambya esala busazi ng'eyo yeeramula omukyala atukudde oba tatukudde. Kusala kw'emmambya. Thumma atimmu siyama ila al-layl. Emmambya bw'eba esaze fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum bw'eba egudde enjuba fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Omusajja okulya emmere okweyagala n'abantu be bw'eba Ramadaani mu budde obw'ekiro ekimuggyako ebyo byonna kusala kwa mmambya kasita esala. Okusala kw'emmambya kwe kulangira salatul fajiri. Okusala kw'emmambya kutambulirako okuyiga abantu okubala. Lita'alamu adada as-sinina wal hisab. Mumanye emyaka tosobola kumanya myaka kujja nga liwo ennaku eziyita. Buli olunaku bwe luyita bwe luti lukendeeza obulamu bwo. Buli mmambya gy'olaba esaze bweti ekendeeza obulamu bwo. Abantu abalina abaana abato otunuulira omwana omuto nga bamuzadde emyezi 3 n'omulaba mu myezi 3 ng'akyuse. Mu myezi 3 egyo omwana gy'omulaba ng'akyuse bw'aba wuwo oba wa mukwano gwo oba neighbour gyennyini naawe gikukyusizza obulamu oba tokimanyi bumanya. Nga bw'olaba omwana bamuzaala myezi 3 n'omulaba ng'akyuse naawe myezi 3 oba okyuse ku bulamu bwo mu mubiri mu bwongo mu buwangaazi mu myezi 3 oba okyuse ng'oyo omwana bw'akyuka. Kati Allah okulayira emmambya eyo li'izami sha'nihi emmambya eyo nkulu etambulirako ebintu bingi. Etambulirako ebintu bingi. Kati Allah nalayira walayalin ashir n'alayira n'ebiro 10. Ebyo ebiro 10 ensonga ey'okubira bamanyi bagamba Allah bw'aba alayidde ekintu bagamba likathirati manafi'ihi أو لكثرة منافعها أو منافعه الدنيوية والأخروية. لكثرة منافع المقسم به ekyo kyabalayidde kiba kirimu emigaso mingi. Adduniyawiya ejidde eri ensi y'omuntu n'ejidde eri enkomerero ye. Kati Allah kirayira litambihi ala kathrati manafi'ihi au litambihi ala kathrati manafi'ihi. Allah ababbireko nti ekyo kyalayidde kirimu emigaso mingi abantu batandika oginoonya. Era kati abamanyi buli kyonna Allah kyalayira banoonya. Ennaku 10 kyobola banoonya lwaki zirimu ebirungi. Allah yazilayira litambihi abeere litambihi sami'i okubbirako okutemyako awulira nti ezo ennaku zirina emigaso mingi. Era wa mimma yadullu ala izami sha'ni hadhihi al-ayyam n'ekikulaga ekyokubiri obukulu bw'ennaku ezo faqad shahida laha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bi annaha afdal ayyami as-sana. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaziwaako obujulizi ekyokubiri ekikulaga obukulu bwazo. Nabbi yaziwaako oluvannyuma lw'okuba nti Allah yazilayira ne nabbi yaziwaako obujulizi nti ze zisinga obulungi mu nnaku zonna eziri mu mwaka. Hadisi abawali mu gibatusomera ennyo hadisi ya Ibn Abbas erina alfaz enjatula zaayo ez'enjawulo. Ne lafdhi ya Bukhari ye yagamba nti mal amalu fi ayami al-ashr afdala min al-amali fi hadhihi nakomao. Qalu
ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواية بخاري. نبي قالت ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. روايات عندنا غسنا أبي داود ما من أيام العمل الصالح فيهن أو فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. نبي قال تري mulimu mulungi muntu gwayinza okukola ne gwagalwa nnyo ewa Allah okwenkanankana omulimu omuntu gwaba akoledde mu zino ennaku. Basahaba ku mulembe ogwo baali bakimanyi okutaasa eddiini, okulwana jihaadi, nti mulimu gwe gukyasinza okubeera ogw'ebbeeyi, gwe gukyasinza okubeera omukulu. Kyobola bayanguwa nnyo okubuuza nabbi. Qaalu ne bamugamba wala aljihaadu fi sabilillah, nabbi ne bwe kubeera kulwana mu kkubo lya Allah. Qaala, nabbi n'abaddamu wala aljihaad, nabagamba kubeere kulwana mu kkubo lya Allah. Wala aljihaadu fi sabilillah, lafdhu ya Abu Dawuda, lafdhu ya Abi Dawuda nabala. Wala aljihaad, nabagamba kebeere jihaad. N'abagamba okujjako illa rajulun, okujjako omusajja omu gw'otoyinza kusinga, aluwa kharaja yukhatiru binafsihi. Ma maana yukhatiru? Omusajja afulumye ne yeeteeka mu katyabaga ak'okuwaayo emmaali ye n'obulamu bwe okutaasa eddiini ya Allah. Tekaba katyabaga ako. Yukhatiru binafsihi wa maalihi, agenda mu kkubo lya Allah naye nga yeetadde mu kanyamberege, yeetadde mu katyabaga. Yukhatiru binafsihi, emmaali ye agamba oba egenda egende, ate ggwe ne wembanze nfiireyo. Naye bw'agenda bw'atyo falam yarji' bishay'in. Riwaaya endala falam yarji' min dhalika bishay'in. Byombi ne watabaawo kikomawo. Nabbi yabigatta byombi. Kiba kitegeeza bw'agenda okulwana mu kkubo lya Allah n'emmaali ye, ekimu ne kikomawo, oli n'akola omulimu omulungi mu nnaku zino, asigala era amusinza. Singa aba agenze n'alwana, emmaali ne bagimutwalako abalabe, ye n'akomawo nga mulamu, oli n'akola omulimu omulungi mu nnaku zino, asigala wa bbeeyi. Okujjako akusinga ddi nga ye afiiriddeyo n'emmaali ye ne babeera nga bagitutte. Wakadhalika ne hadithi endala eya Abdillah an Abdillah ibn Amr, hadithi ya Abdullah an Abdillah ibn Amr ibn As, an Abdillah ibn Amr agamba, inza okuba hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddihi, agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba, hadithi eri mu sunan mu kitabo kya Imam Ahmad, yagamba nti ma min ayamin, teri nnaku a'zamu inda Allah, ezisinga okubeera ennene enkulu ennyo ewa Allah, ez'ekitiibwa ennyo ewa Allah, ez'ebbeeyi ennyo ewa Allah, wala ahabbu ilayhi, wadde ezaagalwa ennyo ewa Allah, al-amalu fihinna, ozikoleramu omulimu omulungi, min hadhihi al-ayami al-ashr aw min al-ayami al-ashr, okusinga ennaku zino 10. Kati nabbi n'atuwa egimu ku mirimu, naga nti fakthiru fihinna at-tahlila, fakthiru fihinna at-tahlila, muyitirize okuzireetamu tahlil nga bwe tugenda okulaba, wattakbiira, n'okugamba nti Allahu akbar, wattahmida, n'okugamba nti alhamdulillah. Akhrajahu Ahmad wa sahhaha isnadahu Ahmad Shakir.
قال الحافظ رحمه الله إمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني oluvannyuma lw'okwogera ebigambo by'abamanyi nga boogera obulungi bw'ennaku zino ze tulimu nti za bbeeyi nnyo, yanoonya nsonga ki ennaku zino ekizifuula okuba nti za bbeeyi. N'agamba nti dhakara anna sababa fi imtiyaazi ashri dhil hajja, ensonga efuula ennaku zino 10 ezisooka mu dhil hajji okuba nti ze zisinga ennaku zonna eziri mu mwaka, huwa yagamba huwa lijtimai ummahat al ibada, ensonga huwa ensonga eri nti li ajli ijtimai ummahati al ibada fihi, kubanga ennaku zino zikuŋŋaaniramu maama wa ibadaati zonna Allah ziyatulalikako. Zino ennaku zikuŋŋaaniramu ummahatul ibada, maama w'emirimu gyonna Allah ziyatulagira okukola, n'atandika ogimenya. Wahiya sala, ng'okusaala, wassiyaamu, n'okusiiba, wassadaqatu, n'okugaba yezzaka, walhajju, n'okukola ki? Okukola hijja, wa yawmu arafa, era zirimu olunaku lwa arafa. N'agamba wala yataata dhalika fi ghairihi, ezo ibadaati toyina woyinza zisanga nga zazze ne zikuŋŋaana mu myezi emirala oba mu nnaku endala. Ummahatul ibadaati kwegamba mu bufunze ibadaati enkulu Allah ziyatulagira ziyatulalikako zonna zikuŋŋaana ne zibeera nga zikolebwa omulundi gumu mu nnaku 10 eza dhul hajji. Kyekifuula ennaku ezo okuba nti zize bbeeyi okusinga ennaku zonna, kubanga ekyo tosobola kisiŋŋaana nga waliwo omwezi omulala, nga waliwo ennaku endala, nga ibadaati ezo zonna zikuŋŋaaniddewo omulundi gumu bwe ziti, ng'abantu baawula Allah mu nnaku ezo, abantu basaala mu nnaku ezo, abantu basaddaaka mu nnaku ezo, abantu basiiba mu nnaku ezo, abantu bakola hijja. Empagi 5 ez'obusiraamu zonna zikuŋŋaana mu nnaku zino 10 ezisooka mu dhul hajji. Tewali wogenda siŋŋaana empagi z'obusiraamu 5 mu myezi egisigadde nga waliwo we zikuŋŋaanira, awamu n'obulungi bwa Ramadaani. Mu mwezi gwa Ramadaani ibadaati zino zonna tosobola kuzisiŋŋaana nga zikuŋŋaanye, kubanga mu mwezi gwa Ramadaani temubaamu hijja, temubaamu hijja. Ebirala byonna basobola obikoleramu, naye ekiyitibwa hijja tosobola kisiŋŋaana nga mu mwezi gwa Ramadaani mwekiri. So Imam Ibn Hajar agamba ekifuula ennaku zino nti za bbeeyi zikuŋŋaaniramu maama w'emirimu emirungi gyonna gye tukola. Ibadaati zonna enkulu Allah ziyatulagira zikolebwa mu nnaku 10 ezisooka eza dhul hajji. Ate Imam al-Hafidh Ibn Rajab, qala al-Hafidh Ibn Rajabi al-Hanbali, bwe yali annyonnyola ye ku mirimu gino yagamba amma siyaamu, naye bwe tuba twogera kusiiba, amma siyaamu Ramadaana, bwe tuba twogera kusiiba omwezi gwa Ramadaani, fa afdalu min siyaami al-ashir bila shakka. Yagamba naye bwe tuba twogera kusiiba, okusiiba kwo okwa Ramadaani kulungi nnyo okusinga okusiiba okw'ennaku zino emmeka 10 bila shakka. Yagamba ekyo tekirimu kubuusabuusa. Naga nti fa inna sawma al-fardi, kubanga okusiiba okw'etteeka afdalu min an-nafli bila taraddudi, kwe kusinga okusiiba okwa sunna bila taraddudi. Awo kyo tekirimu wadde omuntu okuba nti oba alina akatankana. Wano ki Imam Ibn Rajab kyali akolako ishaara, kyali ayagala okubbirako, yali akubbirako wano kubanga mulimu abantu aboogera ebigambo, wakazaalika ne mu Ramadaani babyogera, wakazaalika ne olusi mu hijja babyogera. Waliwo abantu abagamba bw'okola hijja neekwatagana n'olunaku lwa Arafa ng'era lwe lunaku olwa Juma,
mbwe hijja ebalwamu hijja 7 ebyo abantu babyogera ne musingana nga olunaku lw'ejjuma ate lwe lubaddeko arafa nga bagamba eyo hijja ebadde makula nnyo yenkana hijja 7 era abantu balina ebigambo nti omuntu bw'asaala sunna emu mu Ramadhaani busimanyi yenkanankana eswala eza fardha meka 7 sunna emu eyo mu Ramadhaani nti yenkanankana bw'osaala sunna katugezera akabbiri eza sunna ng'osalidde mu Ramadhaani zenkanankana eki fardha endala ezitali za mu Ramadhaani meka 7 wakadhalika ni wano mulimu abantu aboogera nga bagamba mbu okusiiba kuno kwa ashara dhil hajja bagamba nti kusinga okusiiba okwa Ramadhaani ekyo ekigambo si kituufu okusiiba tugenda kukoonako wano okwa ennaku zino naye tekusinga kwa Ramadhaani lwaki olw'ensonga okusiba kwa Ramadhaani kwa tteeka ate kuno kwaki kati sunna tesobola kusinga fardha mu mbeera zonna era kyobula mu hadisi wama taqarraba ilayya abdi bi'amali ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi mu hadisi likulisi Allah yagamba nti omuddu tasobola kusembera gye ndi na mulimu nga ngwagala nnyo nga gwenkana ogwo gwe namulaalikako kitegeeza ogukusinga okusembeza ewa Allah gwe gw'obwetteeka era kyovulaba abantu abamu bagenda ne bakola ensobi etubira mu Ramadhaani esswala ezimu dhuhuri esobola omuyitako asuri esobola omuyitako naye ate taraweehi ne temuyitako abo nabo gye bali taraweehi atayinza kunsuba mu mbeera yonna sajja waawa nsomera Qur'ani ne bwe mbawala nkubirira naye ng'esswala bbiri zo teyazisadde dhuhuri ne asuri teyagize owa nagaladdemu awo dhuhuri ne mpitako naye kasita taraweehi inshallah nja kubeerayo ojja kubeerayo taraweehi ne bw'osaala taraweehi za Ramadhaani zonna nsobola okukutema zonna taraweehi za Ramadhaani zonna n'ozisaala tezisobola kwenkana fardhu emu bweti zonna taraweehi z'omu Ramadhaani bw'ozisaala okuva ku dde 1 paka ennaku 30 ng'osala taraweehi tosobola kwenkanankana asuri emu essola ya asuri emu tosobola gyenkana kati abantu bagayala olw'obutamanya n'agamba kasayimidde ejjuzu namba imaamu atukaasa ejjuzu namba ng'alaba nti ayo kimala si wabi wamalaawo ng'alaba akoze makula imaamu okuba abasaaziza ki ejjuzu namba nedda omulimu ogw'etteeka gwe gusinga ogwa sunna sunna ne bw'ebeera nnungi etya tesobola kusinga mulimu gwa tteeka wabula abamanyi kye bayawukanamu bayawukana ku kigambo ekigamba ennaku 10 ezisembayo ez'omwezi gwa Ramadhaani batugamba nnungi nnyo ate ne zino ezisooka 10 mu mwezi gwa Dhul Hajji batugamba ze zisinga obulungi mu mwaka gwonna kati awo tubigatte tutya ekyo kyokka kye abamanyi kye bayogeramuko ku masala ate nga matonotono abamanyi ne bagatta nga Imaamu Ibn Qayyim nga Shawkani wa hatta Ibn Uthaymin bagamba awo tewali kukubagana kwonna okuba nti 10 erisembayo erya Ramadhaani lye lisinga ne 10 erisooka mu mwezi ogwa Ramadhaani lye lisinga tewali kukubagana mbaga lwaki tewali kukubagana ne bagamba 10 erisembayo mu mwezi gwa Ramadhaani lye lisinga ebiro byonna ebiri mu mwaka lianna fiha afdalu layali sana lianna fiha laylatul qadr wa hiya afdal layali sana abamanyi baga nti ebiro bya Ramadhaani 10 ebisembayo bye bisinga obulungi mu biro byonna ebiri mu mwaka gwonna ebyo 10 bye bisinga kyekibifuula ebyebbeeyi kubanga mulimu ekiro ekya Laylatul Qadr ne bagamba nti ennaku
ez'emisana 10 eza Dhul Hajj ze zisinga obulungi mu nnaku zonna eziri mu mwaka, kubanga mulimu olunaku olusinga ennaku zonna eziri mu mwaka. Okitegedde? Kati abamanyi ne baawukana ku olwo olunaku. Abamu ne bagamba Yawmu Arafa, lwe lunaku olusinga mu nnaku zonna eziri mu mwaka. Abalala ne bagamba nti la, olunaku olusinga mu nnaku zonna ez'omwaka Yawmu Nahli, lwe lunaku lwe basala ebisolo. Lianna fihi, kubanga mu lunaku olwo tuqaamu jamiu a'maali al-hajj, emirimu gya hijja gyonna gikolebwa mu olwo lunaku. Ne bagamba lwe lusinga ebbeeyi, era abamanyi abasinga kibarajjaha baga kye kisinga okuba ekituufu. Olunaku lwa Eid ey'okusala ebisolo bagamba lwe lunaku olusinga ebbeeyi mu nnaku zonna ez'emisana eziri mu mwaka. Era kyobola bakadde baffe twakola bagiyita Eid enki enkulu, eri yali ng'ento ey'ekisiibo. Ey'ekisiibo yebeera Eid ki ento. Eno ye Eid enki Yawm al-Hajj al-Akbar, olunaku olubeerako hijja enkulu, hijja ennene. Nolwekyo ekigambo oba olyawo ekisinga okuba ekituufu mu bamanyi abangi kye barajjaha bagamba olunaku olwa Eid al-Adha lwa bbeeyi n'okusinga olwa Arafa. Mu bamanyi mulimu abagenda n'ekigamba nti olwa Arafa lwe lusinga okubeera olulungi. Naye kituba twagalamu wano kwe kuba nti mu biro bwe biba ebiro bya Ramadani bye bisinga. Bwe zibeera ennaku eza Dhul Hajj ze zisinga. Mu bamanyi mulimu abakola tafriq bihadhihi at-tariqa, mu ngeri efaananako bwetyo. Idhan emirimu emikulu ennyo mu mwezi guno, mu nnaku zino giriyenga emirimu ndowooza nga 7 oba 6. Emirimu emikulu ennyo omuddu gy'alina okutunuulira, gy'alina okussaako ejjogi, eriiso ejjogi mu nnaku zino 10 eza Dhul Hajj ezisooka. Abamanyi bayogera emirimu 6, emirala giyingira mu egyo. Ogusooka al-ikthaaru min dhikrillah, al-ikthaaru min dhikrillah, okuyitiriza okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an nga atukubiriza ku kigambo ky'okumwogerako, yagamba nti liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'am. Awala wadhkuru Allaha fi ayyamin ma'lumat, mwogere ku Allah mu nnaku ezikola ki? Ezimanyikiddwa. Wadhkuru Allah, mwogere ku Allah tabaraka wa ta'ala mu nnaku ezikola ki? Ezimanyikiddwa. Ibn Abbas radiyallahu anhuma bwe yali avvuunula ennaku ezo yagamba nti ennaku ye yayawula ennaku ezo, wadhkuru Allaha fi ayyamin ma'dudat, ne wayadhkuru isma Allah, ne aya egamba wayadhkuru isma Allah, era babeere nga boogera ku linnya lya Allah fi ayyamin ma'lumat. Awamu Allah yagamba wadhkuru Allaha fi ayyamin ma'dudat, ye suratu Baqara aya 203. Ate mu suratu Hajj Allah subhanahu wa ta'ala agamba wayadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Ibn Abbas yava agamba nti ayyamul ashr wal ayyamul ma'dudat, ennaku embale ayyamut tashriq, zinnaku zibakazaako bakadde baffe ez'okwanika ennyama. N'agamba nti wayadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Ibn Abbas agamba ayyamul ashri, ezo ennaku 10 ezisooka ku mwezi ogwa Dhul Hajj. Ate ma'dudat eziri mu Baqara ze ziri ez'okwanika ennyama. Era bangi mu
gye twasomye eri mu kitabu kya Imam Ahmad, nabbi yagamba teri nnaku zisinga kubeera nga zaagalwa nnyo ewa Allah omulimu omulungi ogukolera mu zo, n'agamba okwenkanankana ennaku zino 10, n'agamba fakthiru fihinna, muyitirize mu zo at-tahlil, fakthiru fihinna at-tahlila, muyitirize ogamba la ilaha illa Allah, wattakbira, nogamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, wattahmida, nogamba alhamdulillah. At-tahlil la ilaha illa Allah, at-takbir Allahu akbar, at-tahmid alhamdulillah. Era basahaba bannabbi nga Ibn Umar, wa kana Ibn Umar wa Abu Huraira yakhrujani ila as-suqi, bafurumanga ne bagenda mu katale fi ayami al-ashr, mu nnaku zino 10, wa yukabbirani, nga baleta takbirati ezo, wa yukabbiru an-nasu bitakbirihima, nga n'abantu baddamu nga takbirati zaabwe. Era mubamanyi mulimu abagamba nti takbirati zino bangi mu basahaba, abamu ku basahaba bannabbi bazireetanga dubura as-salawati an-nafila, bwe bamalanga essola zaabwe eza sunna nga bazireeta. Ne mubamanyi mulimu abagamba bazireetanga oluvannyuma n'olw'essola eza farda. Era takbirati ezo zaawulwamu emiteeko ebiri, at-takbiratu al-mutlaqa open, kati zeze zatandise okuva ku lunaku olusooka, okuva ku lunaku olusooka mu Dhul Hajj, omuntu n'atandika wayagalira, ziri mutlaqa, ziri open. Oba obadde otambula, oba obadde oli waka, oba omaze essola ya asiri ya dhuhuri, oba omaze ya sunna, ezo ziri mutlaqa. Amakulu zirina okuyitirizibwa kubanga hadisi entuufu nabbi atulagira okuziyitiriza. Era Sheikh omu mu kitabu kye yali ayogera yagamba nti eyo ze zimu ku sunna al-mahjura, abantu ze baasenguka, nga sunna y'okuleeta takbirati mu nnaku zino 10 abantu abasinga bagisenguka. Ate takbirati ziri muqayyada, ze ziruwa, ze zitandika ku makya ng'olunaku olwa Arafa, ku subuhi ne zitandika, ezo ze takbiratu al-muqayyada. Abalala baziteeka ku makya ga lunaku lwa Eid kwennyini, naye nga abamanyi bangi bagamba takbirati ezo ku lunaku lwa Arafa lwe tuzitandika, ne tuzireeta okutuusa olunaku olusembayo olwokusatu mu nnaku ez'okusala ennyama. Qala Ibn Taymiya, Imaamu Ibn Taymiya bwe yali ayogera yagamba asahhu al-aqwali, ekigambo ekisinga okuba ekituufu mu bigambo byonna, fi takbirati, ku takbirati, alladhi alayhi jumhuru salaf, nga kino ekigambo kye kiriko abasinga obungi mu baatukulembera, wal fuqahai, ne bannanyini kukenkuka mu ddiini, min as-sahaba, mu basahaba bannabbi, wal a'imma, ne ba a'imma abaakulembera, an yukabbira, ye muntu okuleeta takbiira min fajiri Arafa, okuva ku makya g'olunaku olwa Arafa, ila akhiri ayami tashriq, okutuusira ddala ku nnaku olusembayo mu nnaku z'okwanika ennyama, aqiba kulli ssala, ng'ekyakikola buli luvannyuma lwa ssala. Mu Majmuu Fatawa bw'atyo Imam Ibn Taymiya bwe yagamba. Nolwekyo takbirati ezo zireetebwa okuva ku nnaku lwa Arafa ku makya, ne tuzireeta olunaku olwa Eid luba lwa 10, ne tuleeta olw'e11, ne tuleeta olw'e12 n'olw'e13 n'essatu. Era abamanyi bangi awo we bazikomya ku lunaku olw'e13. Abaffe zikoma ng'enjuba egudde, oba zikoma ku ssola ya asiri, zikoma ddi takbirati ezo? Zikoma na kugwa kwa njuba ku lunaku olw'e13 oba zikoma na ssola ya asiri? Naamutya
wakadhalika n'okusala ebisolo. Okusala okw'ebisolo kukoma luvannyuma lwa asiri oba kukoma njuba ng'egudde. Okusala ebisolo ku lunaku olw'ekumi-n'essatu. Abaffe tukkirizibwa okusala ekiro oba tulina kusala misana gwokka mu nnaku ezo. Tukkirizibwa okusala ekisolo ekiro oba tusala misana gyokka. Okusala ku lunaku olusooka n'olwokubiri kyekisinga. Basobola okubawo tafsiri. Sobola okuba abantu basaze bangi bonna ku kitundu. Ng'ate okusala olunaku olwokubiri kisobola okuba nga kyekisinga ku olwo eri omuntu omu oba okusinza ku mbeera eba eriwo. Alimuhimu aga masala gajja mu maaso ag'okusala. Tayib, omulimu ogusooka okuyitiriza takbiraati. Ogwokubiri adaa'ul hajj wal umra. Omulimu ogusinga okubeera ogw'ebbeeyi era abamanyi gwe basoosa mu mwezi guno mu nnaku zino, adaa'u faridati al hajj oba adaa'ul hajj wal umra. Okukola hijja ne umra. Era baga nti inna min afdal ma ya'maluhu al insanu aw al muslimu fi hadhihi al ayyam hajj al bayt. Omulimu omusiraamu yenna alina ssente gwasinga okubeera nga gwe yalettanidde kukola mu zinaku zino, nga bw'olaba mu Ramadaan ekisinga obukulu kusiiba, nga bw'olaba mu mwezi ogwa Dhul Hajji era ekisinga obukulu ku muntu alina ssente kukolera mu hijja na umra. Ekisinga obukulu mu zino ennaku omuntu alina ssente fi hadhihi al-ayyam hajja baitillahi al-harami, ogenda okulambula ennyumba ya Allah ey'emizizo. Faman waffaqahu Allahu ta'ala li hajji baitihi, oyo Allah alina gw'abadde obusobozi ng'asobola okugendako e Makka, wa qaama bi adaa'i nuskihi, n'akola emikolo gya hijja ala alwajhi almatlub, ng'agikola ku mbeera eyo nabbi gye yalagira, eshariya gye yetulagira ogikolamu, falahu nasibun awfar, ayina omugabo munene gw'aba afunye ogukyasinza emigabo gyonna abantu gye bafuna mu nnaku zino eza Dhul Hajji ezisooka. Kubanga Allah yatulaalikako walillahi ala nnaasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila. Allah yatulaalikako mu guno omwezi walillahi, yani wajibu alayhim, abantu bakakatibwako ogenda okukola hijja eriyo Allah gwaba asobozesezza okukwata ekkubo erigenda eri ennyumba eyo. Era obujulizi bwajja bungi mu Qur'ani ne mu hadisi za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga butulaga obulungi n'obukulu obwa hijja, era nti ndaalike wa huwa ahadu arkani al-islam wa mabanihi, era ze zimu ku mpagi z'obusiraamu ezijjuza obusiraamu bw'omuntu. Era hijja gwe gumu ku mizimbo egizimba obusiraamu bw'omuntu ne bubeera nga buweddeyo. Abu Huraira anyumya okuva ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ti nabbi naye yagamba ayuha nnaasu, abange mu abantu, qad farada Allahu alaykum al-hajja, Allah bannange yabalaalikako okukola hijja, fahujju, mugende mukole hijja. Hadisi eri Muslim. Inna Allah, mazima Allah, qad farada Allahu alaykum, inna Allah qad farada ya ayuha nnaasu qad farada Allahu alaykum al-hajja, bannange bantu mwe Allah yabalaalikako hijja, fahujju, mugende mugikole. Faqala rajulun, musajja bwe yawulira nga nabbi alaalise hijja n'agamba akulla aamin ya Rasulallah, nabbi hijja tugikole buli mwaka? Buli mwaka tukole hijja? Fasakata, nabbi n'asirika teyamuddamu. Hatta qalaha thalatha, kutuusa omusajja lwe yakiddamu ogwokubiri n'ogwokusatu, n'amugamba ya Rasulallah, hijja tugikole buli mwaka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, nabbi n'amugamba law qultu na'am, mbakuddamu nti ye, la wajabat, kyalibadde kimaze okubakakatako. Mbakuddamu nti ye, kyalibadde kimaze okukakata. N'amugamba wala mastata'tum, n'ate temwali kisobodde.
Kyobola Nabbi sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allahu tabaraka wa ta'ala rahmatan lil alamin. Allah yamutumanga kusaasira eri ebitonde. Buli kyonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyalaba nga kiyinza okukaluubiriza umma ye nga akireka. Waliwo ne byeyaleka nga abirese kulumirwa umma ngera bwe kyali ku salatu tarawih yabasaazaako ennaku ezimu ze yabasaazaako olwasembayo n'atajja ne bamulinda ne batuuka n'okukuba ku nnyumba ye bwe bati awulire afulume okujja okubasaaza. Nabbi bwe yajja n'agaa nti mulowooza nti okubeerawo kwammwe kwanneekwese nti saakutegedde, wabula natidde mbakujja yalibadde egenda kubalalikwako, yalibadde efuuka yatteeka ku mmwe. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akireka olw'okulumirwa n'okusaasira umma ye. Hadisi endala obulungi bwa hijja bungi n'enkola yaayo ebyo bisomesebwa. Hadithi gye tusembeyo ku hijja, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba al-umratu ila al-umra, al-umratu ila al-umra. Omuntu okukola umra n'addayo n'akola ne umra, amakulu n'ayisa bakaba nga n'addayo n'akola endala, n'agamba nti kaffaratu lima bainahuma, kaffaratu lima bainahuma, mutango Allah akusangulako ebibadde wakati awo ewa umra ebbiri. Bw'okola umra n'okola ne umra endala, Allah akusangulako ebibadde wakati wa umra zombiri. N'agamba nti walhajju lmabruru, walhajju lmabruru, naye ate hijja, hijja yo almabruru abamanyi bagivunula bannayuganda baga nti hijja ekkiriziddwa. Ate ab'ebitabo bya hadisi bagamba nti alladhi la yukhalituhu ithmun, ye hijja omuntu gy'atakoleddemu byambyone, gye bayita hajjul mabrur, hijja ekkiriziddwa, hijja entuufu. Walhajjul mabrur, ate hijja yo entuufu laysa lahu jazaa'un illa aljanna, eyo tobaako na mpeera ndala gy'ogisuubiramu okujjako Allah kuwa mu jjanna. Saba Allah ateke mu bantu abanaalambula ennyumba ye. Walhajjul mabrur, hijja alladhi la yukhalituhu ithmun wala, omuntu nga tagikoleddemu byambyone, terina mpeera muntu gy'agisuubiramu okujjako Allah kumuwaamu ki? Jana. Era waliwo hadisi endala bwe mbasirabidde nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti man hajja, omuntu bw'akola hijja walam yarfuth arrafth walam yarfuth walam yafsuq, n'atawemulirayo n'atayomba n'atawaayiriza n'atakolerayo byambyone, rajaa min dhunubihi kayawma waladatu wa fi lafdh inda ba'd an-nuhat kayawmi, naye nga bannanyini lulimi abaga afsahu al-afsahu kayawma waladatu ummuhu. Omuntu bw'agenda n'akola hijja walam yarfuth walam yafsuq min dhunubihi kayawmi waladatu ummuhu aw kayawma waladatu ummuhu. Omuntu bw'akola hijja n'aba nga takoleddeeyo bikolobero, akomawo okuva mu hijja okudda ewaka ng'alinga olunaku mama lwe yamuzaala. Tegeza hijja esanguzaako omuntu amaki? Amazambi. Omuntu bw'akola hijja Allah amusangulako amazambi, naye hijja esangula amazambi yeye tebaddeemu byambyone. Naye kyewuunyisa kya nnaku okuwulira nga abantu ate babeera mu mikolo gya hijja ate ne bakolerayo ebyambyone, ne bakolerayo ebikyamu, ne bakolerayo bolongoto, ne banyaga ssente z'abannaabwe, ne babba emikandala gy'abannaabwe, ne bategula abakyala b'abannaabwe. Nti gundi yamutegudde mukyala waabwe yamutegulidde Makka. Gamba Hassan tobawulirako, babategula, amutegulira Makka. Ekikolwa ekitali kirungi n'akamu n'akeddagala. Abantu abamu babeera mu mikolo gya hijja nga tebamanyi kyabatwalayo. Kibi nnyo kubanga okukolera omusango e Makka tegwenkanankana agukoledde wantu walala. Kyobula Umar radiyallahu anhu bwe yajjanga e Makka nga apapirira okuva mu Makka, era bwe bamubuuzanga
ng'abagamba Makka mwe temumutwalanga ebibuga ebirala. Naye abantu abamu tebamanyi bukulu bwa Makka. Balabanga abagenze e London, balabanga abagenze e China, balabanga abagenze mu bibuga ebirala. Allah Makka bwe yali amwogerako mu suratul Hajj aya ya 25, yaga nti waman yuridi fihi biilhadin bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim. Waman yuridi fihi biilhadin bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim. Mu Makka omuntu yenna alowoolezaamu okukola obulyazaamaanya ku bantu abalimu, tugenda kumukombya ku kibonerezo ekiruma. Abamanyi b'eyo aya baagamba nti okulowooleza mu Makka ekibi walivunaanwa, kulowoolezamu bulowooleza kibi. Nuga nti senga ntegula briefcase ya gundi, okulowooza okukosa abantu abali mu Makka abali mu mikolo gya hijja, kyonna ekibi kyolowoolezaako saate ebirala Allah tatuvunaana. Naye mu Makka kyobola Ibn Abbas yalinga abonereza abaddu be n'abazaana ababanga bakoze emisango, naye nga bw'aba agenda obabonereza amala bafulumya n'abatwala Taifa n'abakubireyo kibooko n'alyoka abakomyawo. Olw'okuwa ekitiibwa ekibuga Makka, naye abantu babbira ku Kaaba kwennyini, n'anyigiriza abantu, n'akutula omukandala, n'akutula akasimu, n'ategula egundi obusawo. Abantu bategula ebintu bya bannaabwe e Makka, ekibuga eky'emizizo ekibereberye ekyazimbibwamu ennyumba embereberye eyateekebwawo ng'ezimbiddwawo lwa kusinza, gy'otosobola kusanga walala wonna. Waman dakhalahu kaana aminan, ng'okukiyingira obuyingiza omuntu ne bwe yabanga bbye n'afubutuka kasa yayingiranga haramu, nga batiisi batega buteezi miryango gyonna ne beebuzaabulizaawo paka lw'anaafuluma, naye nga teri amugyayo munda, tebamuweerayo kibonerezo. Bw'ayingira mu haramu abeera mirembe. Essola zokka, essola yawo gy'osaaliddemu munda mu hududul haram, 10,000. Essola eki yenkanankana 10,000 mu ssola z'osaalidde ewantu awalala. Kyobola bahaaji abamu abali bize bwe bava e Makka bawummulamu emyezi ng'ebiri nga takyasaala. Kale wallahi twasaala e Makka wano, kampummulemu, nawummulamu emyezi gye ng'eki ng'alya buli bulamu, alya ssente. Haaji tokyalabikako, wallahi twasadde e Makka gwe. Essola n'abalaabalamu awo n'akubamu kakyo ennaku 15 ze namalayo, buli lunaku lulimu essola 5, essola 5 emirundi 10. Kati gwe Kamaadi ononsangawa nga ye alaba nga yakikutudde, mutolina gy'ogenda busanga. Essola ne bweba ya sunna ekubisibwamu bwetyo, ne bwe ogisaalidde wali wabweru kasisoobera ng'okyali mu huduud, mu nsalosalo za haramu, swala yonna 10,000 buli gy'osaaliddemu. Ekyo ogenda kijjawa, tewali kifo kirala wonna ogenda kufuna swala nga yenkanankana eswala omuntu gy'asaalidde e Makka. Obwolekero bw'aba asiraamu bonna mu nsi yonna nga wooli, basiraamu mu nsi yonna boolekera awo. Allah we yatulagira aynama tuwallu fathamma wajha Allah. Qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Nabbi yawankira ng'okwolekerawo. Allah namuga tukulaba otunula nnyo waggulu, amakulu ng'olinga asaba Allah nkyusa. Kuba bannabbi abasooka bayolekeranga Shaami, naye nga nabbi yasaba nnyo, ayagala nnyo Allah, nga buli kaseera atunula waggulu. Allah namuga tujja kwolekeza gy'oyagala. Allah n'akyusa okuvoola obwolekero. Buli haaji bw'atuukawo yalibadde yastashiru hadhihi ni'ma, ng'ekyengero ekyo akiwulira muli
kuba nti wendi olwaleero we wali obwolekero obw'abantu abali mu nsi yonna bali wano we boolekera. Ibrahimu we yali, Ismailu we yali, Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yali, basahaba we bawangalira. Buli muntu yali wanse okulaba nga anoonya akasente. N'atuukako mu kibuga ekyo Makka olw'obulungi obukirimu, olw'empeera eziri mu kusaalirawo. Kyobola n'ekintu ekirondeddwa mu haramu tokitwala. Olonda essimu totwala, olonda akasawo totwala, ekirondeddwa mu haramu totwala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigamba. Luqat oba luqtatul haram, ebirondeddwa ebisuuliddwa mu haramu tobalagirwa kubitwala. Bitwale ila jihati almas'ula, eri ofiisi ezibuuzibwa ku ebyo. Ebintu by'omu Makka byo lwaki baagandira ddala bitwala? Kubanga abantu bakomawo buli mwaka, bakomawo mu umra. Oli asobola okukomawo ne wayita emyaka 5 najja n'abuuza ekintu kino bakimuwa. Okiraba? Era abantu abaamanyikanga nti bagenda mu hijja n'abatemu tebabateeganga, n'ensolo bwe babanga batambuza ensolo ze bajja nazo mu hijja nga baziramba ezigenda mu mikolo gya hijja, abantu baleme batuusaako buzibu, kubanga abo bagenyi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Bagenyi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Nolwekyo mulimu omukulu, mirimu egikolebwa ogwokubiri mu mwezi guno oba mu nnaku zino ezisooka kukola hijja eriyo Allah gwaba asobozesezza. Ate abaganda baffe abagagga balina ku ssente, tubakubiriza okuyambako baganda bammwe mu famire zammwe, baganda bammwe abasiraamu, okubeera nti si kirungi n'okola hijja 3, 4, 5 naye nga mu famire yo mumanye abantu mwebali. Agamune Makka teviikako, Makka terekeka, Makka terekeka, naye nga mu famire mulimu omuntu asula mu muzigo. Wallahi okola hijja ey'okubiri n'ey'okusatu nga mu famire eyo mulimu abantu abaavu, okubagaggawaza kye kirungi osinga okukola hijja ey'okubiri. Wallahi okusemba billah, ekyo mbalayira Allah. Okuzimbira muganda wali mu muzigo ennyumba obukadde 2, n'omuzimbira ennyumba muganda wo oba taata wo oba mwannyoko oba n'omuzimbira ennyumba muganda wo, kye kirungi okusinga kukola hijja ey'okubiri. Namwandu mwana wa muganda wo, abaana ba muganda wo tebasoma, wata n'okusasula amasanyalaze g'omuzikiti, n'okusasula amazzi g'omuzikiti, n'ogangenda gasasula emyaka 8 temuddayo kusaba ssente. Ekyo kirungi osinga okukola hijja. Kati bahaji banaawulira ebyo era nga bayomba, kale oyo omusajja muwulire kubira kikopo serviri tukwate sente zaffe tuzimuwe. Mu myaka 8 osasula amasanyalaze, osasula mu kyekyo masanyalaze gangeri kyako, naye kusasula amazzi g'omuzikiti abantu ne batakaaba ssente omwaka gumu 2, 3, myaka 8 n'osasula amasanyalaze myaka 8. Ekyo kirungi okusinga hijja ey'okubiri oba ey'okusatu. Kirungi okusinga hijja ey'okubiri oba ey'okusatu, kubanga hijja ey'etteeka age, ate nga bamanyi bagamba ekiri sunna okugiddamu wamala kuyita myaka 5, kyekiri sunna ekisinga obulungi. Waligizzeemu nga wayise 5, kati ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna twalamu abalala aba famire yo. Mulimu oli nga tasuubira obulamu bwe bwonna talisuubiraku tyaligendako e Makka, naye wallahi n'okera ku makya n'omuleetera akasawo nga byonna biwedde, tikiti mweri, passport mweri, nga n'ekisaawo omubuulira bubuulizi gye kiri, byonna byonna ojja mutwala nga nekkuba erigenda kutali talirowooza nga nako oba baliyita batya oba liriruddawa, n'omutwala n'omutuusa ku airport n'omuga. Lwaki abamanyi bagamba ebyo bisinga? Bagamba olw'okubanga empeera z'ebyo ebintu bye njogeddeko, lianna thawaba hadhihi al-a'mal al-madhkurata anifa tataadda ila ghayrihi min an-nas. Empeera eziva mu ebyo abantu bangi abaganyirwamu. Wa amma ajru al-hajj athani aw athalith munhasiru anka faqat. Ate empeera za hijja ey'okusatu oba ey'okuna zikoma ku ggwe wekka.
kati oli baba yasasula amasannyalaze gano kati abali wano olowooza tuli abantu nga bimeka, tuli abantu nga 10 bimeka, ffenna tuganyirwa afunamu ne baba mu kabuli. Nate hijja yakola yiye ne yeesanya eyokubiri eyokusatu eyokuna. Kati okukola umra eyokutaano okola ey'omukaaga umra ya musanvu nakakola umra 28 nakola umra 28 ate olwo baganda lwaki tobakwatiza maama olwaita omutwala taata olwaita omutwala mutowo omukulu wo hijja 16 lwaki toyambako ku bantu abalala batasuubira kyoba abarabu bomu kugaba hijja bayitiriza nnyo bazigabanya. Wamma omuntu okutuuka okugenda e Makka nga takyalina, waliwo omuntu ayinza okugenda e Makka ng'omututte e Makka hijja gyakoze nga naawe bw'olaba hijja gyakoze naawe oyinza ogituusa noga yo yeyo yotuuse nga buli kafo saa yonna amaziga gamuyitamu buli kamu amala nakubuuza wano nabbi yayitawa nga buli ayaga gikola nga nabbi bwe yagikola. Kati wali agendayo ogwokuna ogwokutaano ogw'omukaaga nga yabiraba byaki ya bulijjo talina nakyaliko abeera ku bibi talina nakyawulira. Naye waliwo omuntu gw'otwala mu hijja n'akola hijja naawe n'ogitunula abasajja abakola hijja naye yoono bwe kataligirya eribiika amasumba ng'olabira ddala hijja ye endala kuzaabalala abalala babeerenga nga bali mu Fuji abalala bali mu Malala. Lumu twali Emina omusajja yali aninaanye wano obudde bwa kiro neyeebaka obudde kati ebebula eddakiika nga 5 ne baziina n'agumuka bwati n'atuulamu bwati wayita eddakiika ntono ne bakima essola. Sheekhe Bukenya yatusaaza Emina. Omusajja ono eyali aninaanye yayimuka buyimbusi bwati kati aba aleeta takbira bwati nemutunulira bwe kati ndowooza n'akitegeera kyava ngamba owange jaamu ali mu toilet eyo yatulemesezza dde okufuna wuzu. Allahu akbar n'agisaala ebyo nga mulaba n'amaaso bwati yaŋŋamba jaamu ali mu toilet eyo jaamu ali e Makka wano yatulemesezza dde okufuna wuzu. Allahu akbar n'asimbula essola. Lumumba nsoma kutuba ku woteri Afrika ne mulengera bwe nga mwali mu muzikiti ne ndowooza nga nti oba ne leero yalibanga ne nvaako nga tinamugana ne muvaako abantu basala nga tibalina wuzu nabadde emibagamba jjo nga mulowooza byakusaako oyo namulaba nga ninaanye wano nenjula n'okukyusa layini gweokusaala nga olinaanye atalina wuzu naawe olaba nga essola yo gyeraliikirira naawe Sheikh Seville alaikum salaam. Mugana waffe Sheikh agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam tabi'u baina al-hajji wal-umra, mugoberaganye wakati wa hijja ne umra, fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba, kubanga bijjawo obwavu bisangulawo obwavu n'ebyonono kama yanfi al-kiru khabath al-khadid, ng'omuvubo bwe gujjawo obutalavu ku kyuma oba olodingi bajja obutalavu ku kyuma. Kati baga nti baganda baffe ekibatwala n'okuddiŋŋana baba bakola ki? Baba banoonya ekyo Allah basanguleko obwavu. Naye ne bwe baba baali badde banoonya ekyo, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu. Nabbi yaga nti omuntu yenna bwe yeeresa ekintu ng'akyeresezza ku lwa Allah, Allah amuwanyisizaamu ekirungi okusinga ekyo kyeyeresezza. Tulaba Nabbi bwe yaba bukyanjabye n'oyo amujjanjabye, gwe kino okiraba kirungi n'ekyerese okiwe muganda wo, Allah agenda ate gwe kuwanyisizaamu kirungi okusinga ki? Okusinga ekyo ky'obadde weeresezza. N'olwekyo ekisembayo mu mirimu gye twogeddeko olwaliro asiyaamu, okusiiba. Fa yusannu lil muslimi, kiri sunna eri omusiraamu ayasuuma 9 dhil hajja, okusiiba ennaku 9 ez'omwezi guno gwa dhul hajji, li umumi al adilla, olw'obujulizi obwawamu, allati tadullu ala fadli al a'mali as-saliha, obujulizi obulaga emirimu emirungi mu nnaku zino fi hadhihi al ayyam. Wa afdalu siyam
fi hadhihi al-ayyam n'olusiibo olukyasinza okubeera olulungi mu nnaku zino lwe lunaku olwa arafa, siyam yaumi arafa, kusiiba olunaku lwa arafa, then n'olunaku before arafa lwe bayita yaumul qarr. Yaumul qarr olwa hadisi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba siyamu yaumi arafa, okusiiba olunaku lwa arafa, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu, omuntu afuna empeera za kusonyibwa mwaka mulamba emabega n'omwaka mulamba mu maaso bw'osiiba olunaku lumu olwa arafa. Wa amma hadisi egamba okusiiba ennaku 9, hadisi ya Hafsa, mu bamanyi bangi baginafuya ne bagamba hadisi si ntuufu, erimu obunafu. Kujjako Albani rahimahullah yagisaha mu Sunan Abi Dawud ndowooza. Wakadhalika ne hadisi erendala an ba'dhi zawjati nabbi, bagamba eve kwomu ku bakyala ba nabbi erimu nti nabbi yasiiba ennaku 9. Abamanyi banafuya hadisi eyo. Mu bitabo ebisinga okuba ebituufu ebyabanywezaawo ahadisi bagamba teri hadisi ntuufu ng'eri kiriya ng'eragira okusiiba ennaku 9 zonna, wabula okusiiba kuyingira mu mirimu emirungi. Tweyambisa hadisi eri ey'emirimu emirungi ne tugamba n'okusiiba kuyingira mu mirimu emirungi, omuntu n'azisiiba zonna bw'aba yagadde. Naye oli bw'aba tazisiibye aleme kulowooza, oli bw'aba tazisiibye tetumuvumirira. Kuba waliwo yatuuse okumbuuza nti bwe mba sizisiibye ndiisa nga mu Ramadani. Nedda toliisa, kuno okusiiba si kwa sunna. Abamu babuuza bannaabwe nga balaba balya tuwasiibye. La, omuntu aba tasiibye mu zino ennaku tewali mutawaana asobola okusiibamu olw'Emmande n'olwokuna n'olwomunaana n'olwomwenda olwa Arafa. Tewali mutawaana gw'aba akoze. Era basiibye nnyingi, abasiibye ennaku nga 4 nnamba, taba tasiibye nnyingi. Kati ennaku abagamba okusiiba 10 ndowooza batwaliramu n'olwayidi. Olwayidi twagamba ddo enkya ne asomesa ye Sheikh Mayanja. Olunaku lwayidi tebalusiiba, masala tugenda gattaanya ago mu darusu yaffe nebeddako. Olunaku lwayidi ekituufu tebalusiiba bi ijmaa'il ulama. Abamanyi bonna baga luli haramu, kale lulina haramu, kiri haramu okusiiba olunaku lwayidi. Noloko kati ekigambo kye tugamba nti olunaku lwayidi tujja tusiibyeko naddala yidi eno, tufune ekigambo ekirala oba tukozesa kaliti olunaku lwayidi abantu bakerewamu okulya, ate tukozesa ekyo ekigambo baimaamu mwanguye kubanga abantu bakerewamu okukola ki? Okulya. Naye tetugamba nti abantu bajja basiibye. Mpulira wabeemulugunya, mpulira abeemulugunya, naye kale nga temunneemulugunya. Ffe mu fiki ekituyamba okutegeera ky'oyogera gye bayita taarifu. Taarifu ab'oluzungu gye muyita definition, si bwe kiri? Ekyo kikuyamba nnyo okutegeeza ky'ogenda okwogerako. Mathala aqiiqa, hijja, nikaahu, kasaama, alhalfu, ebyo nabo bogenda okuyingira mu kyogenda okusomesa batuga sooka tuwe definition yakyo, taarifu yakyo. Kati mwabeemulugunya abagamba nti musiiba ku lwayidi, definition y'okusiiba egamba etya? Okusiiba kyeki? Huwa al-imsaak, kwe kweziyiza, an jamii al-mufattirat, ku byonna ebisiibulula, washahawaati, n'ebyobwagazi, min tuluu'i al-fajri as-sadiq, okuva al-fajri ey'amazima lwesala, ila gurubi shamsi, okutuusa enjuba lwegwa, ta'abbudan lillah, ng'okikola kusinza Allah. Kati abasiiba olunaku lwayidi mukola mutya mmwe? Mukola mutya? Mutandika ku makya ne mumaliriza ddi? Olumala okusaala ne mugula obucupa bwa soda otusiibuluke. Mumanya abasajja abantu baleeta emmere omuceere, muyiseemu anti abantu basiibye nga Katibu amaliriza. Katibu alabika awunzika. Muyiseemu abantu basiibulukuse batukereye nnyo. Ne musiibuluka ku ssaawa 5 awo oba 6. Kati okwo definition y'okusiiba ebe eyiseewo eba teyiseewo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekituufu yayagalanga nnyo okutandikira ku nnyama gy'asaze. Kati yajjanga okusaala nga ekituufu kiri nga taliddeeko, then bwe yaddangayo n'asala n'alya. Naye abamanyi baffe bagamba bannawusuulu nti al-hukumu yaduuru ma illatihi wujudan wa adama.
okulamula kutambulirwa ku nsonga eyakuteesaawo. Nabbi ekyamukozesanga ekyo nga yagala kutandikira ku kyasaze si bwe kiri, era nabagambye yasobolanga okituukiriza kubanga bo olwava ku fajiri nga nabbi asigalawo, nakati e Madiina basigala mu muzikiti, olumala ku fajiri basigala mu muzikiti baleeta takbiraati, enjuba olusituka bweti ne basaala saawa emu kitundu emwana nga badda waka, emwana osingana badda waka oba bbiri. Kati bwe batuuka ne basala basobola okugyamu ekibumba ne bakyokya ne basiika ne balya. Naye kati seeka ekutuba ide yaffe eyabaseka seviiri bannabyabufuzi bonna lwe balabikako, bakansala lwe balabikako, n'owetwala oba oli awa najja, kaadhi najja, regional kaadhi najja, kati ne bagitusaaza okukakana tuli mu 6 kitundu si bwe kiri, 6 kitundu. Kati wootinattinira odde endejje obodde ekamwokya otuuseyo kumeka wakanga teweekalakaasa wayi sika sunna kansiibulukuke. Kitegeeza nabbi ekyamukozesa gwe tusobola kituukiriza. Bw'oba tusobola kituukiriza oli waddembe okulya, naye bw'oba osobola kituukiriza gwerinda paka ku 9 ago oba 11 olinde paka ennyama yo lwenejja otandikire ku nnyama yo, tewali agaana sunna. Naye atasobola gituukiriza bw'alya waddembe. Kiringa ng'amateeka ge tugenda okulaba ag'okusala, omuntu okumugamba obutasalako nviiri na njala kikakata ku ye yekka agenda okusala. Wamma abawaka bonna baddembe okusalako enviiri, buli ataasale waddembe okusalako enviiri, waddembe okusalako enjala. Kasaba nga tagenda kusala, wamma agenda okusala yekka yalina okulindamu paka n'afaanaganako ne bahaaji. Ate oli bw'aba yasazeeko ne bw'aba yakigenderedde n'asalako, mulimu abasajja abamu ng'atya enviiri kuziraba alina byapangapanga, kati nga wezivaayo zijja mukola bubi n'azijjako kati bw'azijjako bamu ng'atasala yeesitagafuluza bwesitagafuluza n'asala. Duhiya yeeba ntuufu, tebaako wadde akakendedde konna. N'olwekyo si kirungi omuntu okugenderera okusalako enviiri. Kati ngaffe abamu abameze enviiri baliba abavubuka abamu bazitya nnyo baziraliikirira, baliba bazigenda basubi ebyesava n'asalako buli kaseera abaasala buli kaseera abapepeta envi zikyuse yaahi, nabbi yatukizo zikyusa kyusa kala oteekemu kala endala naye nga si ya black. Ali muhimu okusiba ennaku zino 10 oba 9 kiri sunna. Omuntu waba asobodde ozisiiba alhamdulillah, oli bw'aba asiibyemu zasiibye alhamdulillah, bw'aba tasobodde kuzisiba n'asiiba olwa Arafa lwokka era alhamdulillah abeera ku bulungi, aba talina musango gw'aba akoze. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Alaykum assalam. Tayi muganda waffe agamba nti yawuliddeko abantu nga bakayana ng'agamba tagenda kukola umra kubanga emyezi gyaki omwezi gwa hijja guyingiddewo. Kale ate waliwo kye bayita tamattu. Tamattu kwe kubanga okola hijja n'okola ne umra mu lugendo lumu. Kati kiki ekyabadde kibakayanya? Ng'agenda kukola umra yokka? La, mu mwezi ogwa Dhul Hajji omuntu bw'aba akoze tamattu n'akola hijja ne umra fabiha wa ni'ma, era yesinga obulungi inda ba'd al-ulama. Bamanyi mulimu abaga qiraanu yesinga kuba nabbi gye yakola, era bamanyi mulimu abagamba nabbi Allah tasobola kumulondera okujjako amulonderawo kisinga bulungi. Naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam ye yennyini yayogera n'agamba senga si kuba nabadde ndeese nniya yeeno n'alikyusizza n'alikoze tamattu nange. Abamu ne bagamba idha nabbi bingi yayogera ekyo tamattu yesinga, era abantu b'Uganda bakozesa tamattu yesinga. N'olwekyo enkola y'emikolo gya hijja eri mirundi 3. Waliwo akola hijja yokka mufridu nga talina kyakoleddeko kirala, era oyagala labbaika allahumma hajja, era bw'atandika hajja ye tajjaamu ngoye za ihraami okuva ku lunaku lw'atandise
bakale banamaliriza. Ate oli bw'aba akoze umra ne hijja ye tamattu nga byonna abikoze omulundi gumu, bw'amala emikolo gya umra ajjamu engoye era yesinga okufuula abantu free ne babeera nga balinawo obuweerero. Bwe bamala umra bajjamu engoye zaabwe ne bayingira mu hoteri zaabwe ne banaaba ne beekuba obwo buli kimu kye baagala okukozesa ne bakikozesa ne balinda olunaku olw'omunaana ku makya nga boolekera Emina ate olwo ne baddamu okwambala hiraami ne bayingira emikolo gya hijja. Kati eyo ye umra ye hijja ey'okubiri at-tamattu. Mufridun at-tamattu ne al-muqrin. Al-muqrin awa al-qarinu ayingiza umra mu hijja byonna bitambuliza wamu. Takutulamu ng'oli at-tamattu wasooka n'amala umra n'akola ne hijja, naye ayingiza umra mu hijja byonna n'abitambuza omulundi gumu. Eyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yakola alayhi salatu wassalaam. Nolwekyo simanye enkaayana yaabo, kyagala bo ne batubuulira erimu yaabwe bye yabadde eri. Dr. Mbuunza, nsobola okusalira bazadde bange kuhiya abaafa era nga njagala Allah abaweemu empeera. Naam, omuntu okkirizibwa okusalira bakadde bw'abaafa. Amateeka g'okusala nabadde nga tegese wano naye obudde butukutte. Tugenda galaba mu darusu eddako insha Allah. Omuntu okkirizibwa okusalira omuntu eyafa, taatawo maamawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaliranga Khadija mukyala we. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalira umma ye abalamu n'abafu. Obujulizi obutumala nti tusobola okusalira omuntu eyakola ki eyafa. Okusalira omuntu eyafa kikkirizibwa, kiri mu mirimu egituuka eri omufu bw'obeera nga ogumukoledde. Ofunamu empeera gwakikoze naye n'akola ki n'afunamu empeera. Naam, tukkirizibwa okusalira abafu, tewali mutawaana mu ekyo. Naam. 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 Naam, umra ya hijja yenkana ya Ramadhan yenkana umra ya Ramadhan yenkana eyaki yenkana hijja mu mpeera naye si mu mirimu mwennyini. Mu mpeera musobola okufaanaganako, wamma mu bikolebwa mu mirimu temusobola kubeera nga mufaanagana, kubanga omulimu gwonna ogwa sunna tegulina we gusobola kwenkanira gwaki gwa farda. Kiringa omuntu bw'aba aleese enniya agende mu jihaadi n'atagenda n'afuna ekimugaana, bali ne bagenda, afaanana nabo mu nniya ye ey'okuba nti abadde aleese enniya yenkanankana nniya z'abali. Wa amma mu mpeera ez'okukola tebasobola kuba nti benkana, kubanga bali babaddemu okutambula, ebitala, ebiki, tebasobola kwenkana. Na Assalamu. Na wenkanye nga afunye empeera eza hijja ne umra ebijjuvu, naye tewenkana akoze ekikulaga nti tewenkanya akoze hijja ekyakubanjibwa. Senga kyali ekyo twali buli omu yali tuddemu butuuzi awo oluvannyuma lwa subuhi enjuba nevaayo naga nti ze hijja nakakola nga 100 mu mwezi osobola okukola mwaga otuula mu butuuzi awo oluvannyuma lwa fajiri n'olinda enjuba negwa nogayo ejimbazi noziwandiika ne mu kitabo onokola nga oli mu 50. Ekyo kyekikulaga nti tewenkana n'oli okuba nti ekyakubanjibwa. Na alaikum salaam. As-sunna, ekiri sunna yidi kusaalibwa mulundi gumu, netufuna atusaaza nekiggwa. Wamma abazza oluvannyuma buli omu asala rakaza 2 n'agenda, ye sunna. Wamma enkola y'okusaaza abantu yidi ey'okubiri n'ey'okusatu n'ey'okuna, pozi ngo oyagala bakuba tikiti obasolooza mulimu abasolooza ssebo abalindawo ne beekuŋŋaanya nga ye atudde awo alina akalaadika asoma mpola. Muweze bameka?
balaba bawezewa bamumala yagaisitawo ng'abagibawa. Naam. Alaikum salaam. Mazambi ky'omuntu g'atasonyiyibwa bw'abeera agenza okukola hijja. Amazambi agalina hukuuku z'abantu ng'abantu balina bye bakubanja oba olina obibaddiza. Eryo ezzambi eriri wakati wo n'omuntu liyimiriddeko okuba nti ozzaayo hakki y'omuntu oba okumusaba akusonyiwe oba okumwetondera oba okusaba abafamire ne bakusonyiwa baba bataliiwo. Naye amazambi agasigadde Sheikh Abdul Muhsin Abbad hafidhahullahu ta'ala yagana hijja yennyini tawba. Yagana hijja yennyini tawba. Oba okuze hijja oba okuze tawba. Kizibu okuba nti omuntu yagenze Makka ate n'atakola tawba. Yaba akola ki ate? Kusalayo obusaze raka bbiri n'asaba Allah amusonyiwe amazambi amaye kiba kiwedde kaabe shiriki. Bw'okola tawba Allah amukusonyiwa. Naye shiriki ye okumukolako tawba omukola tunayingira mikolo gya hijja. Kubanga bw'oyingira emikolo gya hijja nga oli mushiriku oba oli ku byagundi oba oli ku mazowezo just oba ozannya katembawo oba okola era bangi ate abamu gye bali ddala nakati era eyo message ebatuukeko. Haji yenna nga ali Makka nga yalese ebyawongo yalese Lubaale asamira yasiibudde abalongo yasiibudde Lubaale haji yenna akyalina erizi mu mmotoka ne mu dduuka ng'ali Makka message eno nsaba emutuukeko mu kashi mubasharatan ngeri live asala amagezi kati ng'ennaku za hijja tezinnayingira akole tawba akube n'akasimu kandi bane mubinsuulire mubiziike then agayita Allah neenenyezza nga ndina mu kibuga kitukuvu shiriko olwaleero mumaze irizi n'ekisenge kye bataggula waliwo abagagga balina ebisenge bye bataggula akituulamu yekka olunaku olw'e13 n'olw'e14 n'olw'e15 ng'ali bwereere kati ekisenge kuba essimu ng'oli e Makka bale ekisenge mukiggule byonna ebirimu mufulumye mu byokyawo mu lujja ati ogayo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga emikolo gya hijja teginnayingira keginayingira nga weefudde nampulira zibi ogenda kuvaayo nga yagenda e Roma eba kuba kasimu kange nze mbateewoluzeeko ogundi oya abasumbwa tubijjeyo egundi ekyali tubyetewona ekasani tubirage tumugale haji mali yatuuse yino tugirina kola emikolo ng'oli bulungi teryagambako wateredde naye bwe munatakola ekyo mujja kuba nga bagenze muzze okulambula oba e Roma ng'ate oli musiraamu. Naam. Alaikum salaam. Nga kikwogereramu ki? Naam, muganda waffe oyo Allah amusaasire era amunyweze y'omu ku baganda baffe abasiramukira ku misomo gino gye tusomesa abaganda baffe gye baweereza bana ba media abadde abeera Kuwait naye gye yasiramukidde era ku misomo gino gye tusomesa era yazze anoonya abamu ku bamaseeka babadde asomako ng'ali eyo n'abaana be yatusobola n'abasiramula naye bakadde bonna famire gy'avaamu si basiraamu naye asiramukidde ku misomo gino ng'awulira buwulizi baseeka. So abantu ng'abo tulina okubanyweza n'okubabudaabuda bongere okufiiringa at home. Si bwe mwogera oba Luzungu akala bankwate Luzungu nga wooli okiraba. So ekyo toyiwali just shaitaani ayinza okuba ekuleetera just wasiwasi esswalayo okugikyankalanya naye gw'olina kubanga ekyo tokiwabudde kugenda bugenzi mu maaso nakusalako oba owulizeemu okukankana ne bwe ofunyeemu ebirowoozo bikomyewo ku swala ogenze nyimidde mu maaso ga Allah nsinza Allah kijja kuvaako oluvannyuma lw'ebbanga. Bane obudde buweddeyo obudde buweddeyo na nkamalirize gamba nkamalirize na olunaku lwa Arafa tetunnalutuukako ndowooza wano sirukonyeeko naye nga mwe lulimi byegenda okwogerako mu nnaku zino. Ekituufu kiri nti Allah asembera ku ggulu ery'oku nsi ku nnaku lwa Arafa era n'agamba bamalayika nti mulaba abaddu bange kiki baagala tibaagala kubasonyiwa nagamba sonyiye bonna
lunaku lwa Arafa Allah akka n'asembera ku ggulu ery'oku nsi n'aba nti alaga ekitiibwa kye eri bamalayika n'okubabuuza nti mulaba abaddu bange baagala ki. Nolwekyo Allah asembera ku ggulu ly'oku nsi, olusembero olugwa mu kitiibwa kye, ekyo kikulu nnyo, olujja mu kitiibwa kye. Yanziru nuzulan yaliqu bijalalatihi subhana, akoolukka olujja mu ki, si olukka ng'olwaffe abantu nti ente bagireka agisigidde prime minister, nedda. Olwo olukka lwaffe bantu, ffe abantu olwokuba tuba tulina obukendeevu obaako gwosigira nogaa nsigidde ani Seville, nsigidde gundi, nsigidde gundi. Allah teyeetaaga kubaako gwasigira. Olukka lwe terutegeeza nti aba ayina kuba nti asse n'ava ku arushi. Olukka olujja mu kitiibwa kye lufaanana lutya, tosobola duyingiza mu bwongo obwo. Subhanahu wa ta'ala. Seka Seville aga n'abali eno tuyingiramu oba bali abali mu Arafa. Obujulizi tebwali ekubira ku bali mu Arafa olowooza. Naye nga lwe lunaku era Allah mu nnaku z'asinga okuta abantu okuva mu muliro. Lunaku Allah lwateeramu abaddu abangi okuva mu muliro, nga sawaun bali eno oba bali mu Arafa. Lunaku Allah lwateeramu abaddu n'abagamba abo abatadde tebagenda kuyingira mu muliro abadan, lubeera n'olubeera. Saba Allah ateekemu apo. Olunaku lwa Arafa erumu ku nnaku Allah z'asinga okuta ensingo z'abaddu okuva mu muliro n'abateera ddala. Era naddala nga asiri enetera okutuuka oluvannyuma lwa asiri paka magaribi kadde ka kusaba, nabbi yayitiriza nnyo okusaba obwo obudde bwakusaba nnyo Allah okukulangiramu abo batadde abataliikomba ku muliro ne bwe kiri baki. Nindako amma byonna bibi tobaako kyosemberera. Nabbi yakola hijja mmeka? Emu. Nabbi yakola hijja emu, yeyo gye yalangirirako bitwayogedde. Mu Busiraamu yakola hijja emu eyo. Tukirizibwa okukatta nniya ya aqiika ne duhiya oba shukuru. Emirimu gya sunna giyingiragana. Bw'oba olina embuziyo emu eyakusalira mwana w'omuwala ate ye duhiya, leeta enniya osale embuzi eyo. Newankubadde mubamanyi mulimu abateekako akakwakulizo bo nga bagamba nti kyalibadde kirungi ng'otukakasa nti lwe lunaku olubadde olwa aqiika lwennyini. Mulimu abamanyi abateekako akakwakulizo ako. Kubanga omusajja asiiba ennaku 6 oba ennaku enjeru, bwe zijja olw'emmande bila shaka luba lwa mmande lwennyini, n'asiiba n'aleeta enniya ye olw'emmande era yennaku enje ziba zizze. Omusajja ayagala kusala tahiyatul masjidi ate ayagala kusala qabliya ya fajiri, mutuufu era obudde bwe bikwataganye basaala qabliya ya subuhi era gifuule nga ye tahiyatul masjidi, tewali mutawaana. Oba eraka ebbiri ezisooka eza dhuhuri zennyini zireetere enniya ng'ate era ye tahiyatul masjidi, kubanga kyekiseera kyekimu wakayingira ate olina osala yebbiri. Leeta enniya eki osalira akanya mu nniya eki nga yene enniya gyendese eraka ebbiri era ya qabliya osale oba okuba ejjinja limu. Kati mathala singa wemanyiza okusalira akanya eza qabliya eya dhuhuri, bw'oyingira mu muzikiti bwoti gamba zino eraka ebbiri z'ensaala ye tahiyatul masjidi ate era ye qabliya ey'eraka ebbiri ezisooka osalira akanya naye nga ziri 6. Okitegedde ekyo? Yingira mu muzikiti ogambe zino eraka ebbiri z'ensala ye tahiyatul masjidi ate era z'ebbiri ezisooka ku fajiri osala eraka bbiri nga ziri 4. Naye wano mu amaliya ng'okoze 2 naye nga ziri 4. Niya ekyo yekikola. Kati ne kwegwa omulimu bwe bagamba tukakase ddala nga ddala emirimu gibadde gikwataganye nga lwe lunaku lwa aqiika, naye kitali ekyo aqiika gisale lwayo ne duhiya lwayo. Mubamanyi mulimu abakireka mutulaka ne bagamba okwewula ku umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli baba asobodde okufuna embuzi emu ng'ate ye duhiya asale ekijja mu malira. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu kisinzira ku mbeera. Bila shakka olunaku olusooka lwe lusinga obulungi, naye singa mubadde abantu 6 waka 5 ne basala ogwereka weyinda osala oluddako
awo oyinza okubasinga mu kuba nti ate bano baba bagimazeemu eri n'oluusi abataafunye abazze oluvannyuma gwe n'osala ne bagiyayaanira nnyo eyiyo naye nga bila shakka olunaku olusooka lwe lusinga obulungi naye bwabaawo obwetaavu obw'okusala ku lunaku olwokubiri n'olwokusatu tukereeseeko ensolo ezimu tuzisale ku nnaku eziddako abantu basigale nga bakyakola ki nga bakyafuna ennyama si buli nnyama gy'osaze nti olina ogirya yonna okkirizibwa ogisala yonna n'ogigaba abeegatta ku nte simanyi seeka Seviri ne Yasani waba muwasabye mmeka ku nte yammwe abalampulira bagamba mitwalo 27 si buli sente zewaleese nti yennyama gy'olina okufuna n'oleeta ne minzaani nze n'ojja ne minzaani mu nkwawa abasajja baawo nze sibe n'ogisimbawo bwe mbalamu ente ya kiro 13 n'okubisa kali kireeta nedda si exactly nti ziwaleese z'olina okufuna ate oli asobola okuleeta 2 abalala ne baleeta 25 tekigamba asobola okuleeta ennyingi n'atwala ennyama ntono okiraba n'olwekyo mubaamu okwanguyiriza umma abantu okufuna akanyama abantu kirungi wallahi basale kubanza nalabako abantu ekawo empaawo awali emizikiti ebiri enkuba etonnya naye ng'abantu basimbira yeva kuno n'etuuka kusipirimu ng'enkuba ebakuba bweti naye nga balinda kiro y'ennyama emu oba kwota nga basimbira yini enkuba ebakuba mu nkuba tebavaawo akanyama bannange mwalisaza amagezi ne katabamalaamu nnyo abantu abamu akanyama kabafuukira akanyama abantu balwana lwa nnyama ya dhuhiya eyo ebikonde ne bivaayo abantu ne bafungiza empale nnyama ya dhuhiya so twegendereze ennyama naye ereme tufuukira taabu abasobola okusala musale mugigabire awasinga okuba obwetaavu olaba obwetaavu businga kuba mu kyalo wammwe gisalire wammwe mu kyalo abantu ogibagabe osobola okusala buli lunaku nawe tewali mutawaana lwayo n'osala 3 oluddako n'osala 6 oluddako n'osala 9 tiwali buzibu gwe sala busazi nga bwogaba ennyama zonna ennaku kusala osobola ozisalamu tewali akugaana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.